baweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda balyoke babeere n'olukusa ku muti ogw'obulamu naye balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Mu Yesu byayogera kitteeka sajja okulidibya. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Ensi ewubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi era ensi esigiddwako empitambi wansi bagituulamu kubanga basobezza etteeka ne bawanyisa ekiragiro n'amenya endagaano etaliggwaawo. Ekikolimo kye kivudde kiri ensi n'abo bagituulamu gulabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigalamu batono. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Balowooza esinga obulungi beerabidde mu Pawulo bye yayogera ky'ebyomuwendo Yesu bye yategeka. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sabiti ya Satane bagidibaga bateekawo sandala obujeemu. Wakimanyi olina ky'okuzukuka olabula enseera enjeemu. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Bulikyalumu nange nengenda mu nsi esinga. Abantu ba Katonda nebaza Mukama n'olunaku lwaleero nsobozesezza okuba ku mukutu gwa Moon TV olwaleero. Tugendagenda maaso n'okuyiga kwaffe nga bulijjo. Akawungeezi ka lunaku lwa Ssabbiiti ssaawa 10 mbeerawo ku Moon TV okubaweereza ebigambo bino eby'omwoyo era eby'obulamu. Nsaba muleme kukoowanga mulabe ebigambo bino ate buli Tuesday ku makya ssaawa ng'emu awo ku 2 wabaawo repeat y'ekyokuyiga kino. Kale temukisubwa mubeerengawo era mukiwe obudde okukiyiguliriza n'okukiraba. Ngenda kuba ntandika nga tutandikira ali twakuma olunaku oluwedde Ssabbiiti ewedde male ekyokuyiga kino kubanga kikulu nnyo olwakadde ketuli mpozi nja kubanga mpaayo okusaba tusobole okubanga tutandika ekyokuyiga kino mu butongole. Kampeeyo okusaba tyoke tweyongereyo.
Katonda w'ekisa ekingi tukwebaza kubanga okkiriza obulamu bwaffe okubanga we buli. Nkwebaza olw'okuntambuza n'abantu bo b'osobozesezza okuleeta okutuula okuwulira ekigambo kino. Sawabira wamu naffe ffenna abagenda okukiwuliriza n'agenda okukibuulira, omwoyo watulungamya era tuyigirize ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Katweyongereyo n'ebigambo mpozi sabbiiti ewedde ebintu ebyo twabiraba. Ekibumbe ekyo kiri mu Daniel essula ey'okubiri nga mukiraba, era tugenda kubanga tukiyigako sabbiiti ejja, tugenda kitandikako kyemulaba ekibumbe ekyo amakulu gaakyo kiki kitegeeza. Lwaki mu Bayibuli ebintu ebyo byawandiikibwa? Bangi temumanyi lwaki byawandiikibwa, naye nga birina amakulu gaabyo, tebirimu bubeezi nga katemba nga wenzo ga nti wakanyuma ne wango, birina amakulu gaabyo. So tubiwa obudde ebina bituuse ekiseera kyabyo okubiyiga. Naye olwaleero nja kumalayo mission ya Yesu yamuleeta mu nsi okulaba ng'afa ku lw'omwonoonyi. Kyenjagala okumalayo olunaku olwaleero okubanga tukiyiga. Ebigambo ebyo mulaba ku lutimbe byayolesebwa era birina omwoyo wa Katonda yabirungamya okubanga biwandiikibwa. So nga bangi tebabisoma, si kubanga tebiri mu Bayibuli zaabwe, ne bambi ebiseera ebisinga osanga tebafunye magezi gava eri Katonda kubinnyonnyola bantu, kubibabuulira. Naye babandi bibinnyonnyodde ate abamu bikwata ku bo tebayinza kubibabuulira kubanga bya mwoyo wa Katonda. Byetaaga amagezi ga Katonda okubanga binnyonnyolwa, ate nga si buli omu nti akwata Bayibuli asobola otegeera Bayibuli n'amakulu gaayo, wabula abo abasobodde okubanga Mukama basaasidde nabo okulungamizibwa omwoyo gwe nasobola okubayigiriza ebigambo ebyo. Kivula nti mu kitabo kya Ngero essula ey'okuna n'essula ey'omusanvu n'essula ey'okubiri tulaba nga Mukama agamba nti waliwo mwawebuka mu magezi asabe Katonda atamma agabira bwereere. Sole agamba nti amagezi ekintu ekisinga obulungi, kale funa amagezi kubanga Katonda yagaba amagezi. Ensolo ezimula ku lutimbe zirina amakulu, si za bwereere. Era yekuyimiridde ebyafaayo by'ensi eno kwe tuli nga bwe tujja okubiraba nga tutandika ebyokuyiga ebyo. Bayibuli njagala ogitegeere obugazi bwayo n'obuwanvu bwayo, kubanga Mukama teyatuuleka nga tuli mu kizikiza, yatuwa omusana guno n'atuwa omwoyo atulungamya okugumanya tusobole okulaba nga tubitegeera ebigambo bino byonna, tusobole okuba nga tweteekateeka olw'ekiseera ekitwolekedde ky'okujjako. Tujjako makawo katono. Bayibuli Yesu Kristo ayogera ebigambo bino eno mu kitabo kya Matayo essula ey'e14, Yokaana essula ya 14 olunyiriri lwa 29 yagamba, and now I have told you before it come to pass. Ti kakano laba mbagambye nga kinaba kubaawo, that when it come to pass, bwekityo bwe kinaabaawo, you might believe, musobole okukibanga mukkiriza. Mukama alagula ebintu ebigenda okubaawo after nga tebinaba kubaawo. Bwekityo bimala okubaawo abantu basobole okukkiriza. Abantu basinga bamala kulabako, naye ekiseera kye tulimu kye kino nga ebyalagulwa byonna kakano nga tubirabako. Tugenda kugenda mu maaso, ebyo ebigenda okuddako twabirabako, tujja kubanga tubiyita mu speed kubanga gye tugenda ewali ekinyusi. Njagala kumala ekyokuyiga kino olunaku olwaleero, ate ennaku ezenaddako njagala kubanga nsumulula ebigambo eby'ensolo ezo n'ebikifaananyi kya Daniel ekyo. Naye ng'olunaku lwaleero njagala twongere tutegeere lwaki Yesu yajja ku nsi, mission ye yamuleeta ku nsi yali ki. Njagala tukitegeere obukulu bwakyo olunaku olwaleero. Nja kusaba abakuba amasimu bambi katumalirize ekyokuyiga kino, tujja kubanga tuwuliziganya bulungi nnyo mu byokuyiga bino. Tujja kubanga twejjukanya nnaku ezinaddako mu byokuyiga ebinaddako, mu byokuyiga bye tunaddamu okuyiga ku nsolo ziri. Nja kuba nkomyewo n'ebindi ebimu bye twayigako muno kubanga biri applicable mu bigambo ebyo, tujja kuba tubigaziya. Mulaba ndowooza ensi ebigirimu n'okubonaabona abantu kwe bayitamu, ebyo byonna byonna byalagulwa nti bijja kubaawo, naye nga biranga kujja kwa Mukama waffe okusembedde. Endwadde enkambwe nazibagambako, abantu ezitaliko na madagala. So nga ate ebiseera ebisinga abantu bebatondawo ebirwadde ebyo si na biseera ebisinga, naye teri kirwadde nga nabagamba mu mulundi oguwedde nti teri kirwadde kimera bumezi nga katiko. Ebirwadde byonna byonna bimulaba bigenda mu maaso mu nsi. Waliwo omwami asobola okutuula wansi, abo abasajja abakugu abakuguka ne basukka mu kuguka ate ne batuuka ne ku level eyagala okulaba nga ebyo bakola bibabuze. Sitaani n'abalungamya ne bakola ebirwadde okutirimbula abantu. So yeyo golo yaabwe sitaani gwe mulimu gukulaba ng'ensi yagibonyaabonya abantu batuuka n'okwevuma Katonda, bagambe nti Katonda muzibu, Katonda mubi, laba Katonda bw'atuta, Katonda atulese. Naye ng'ekirekesezza ensi n'obujeemu bungi mu nsi. Abantu bakola ebikololo ebisiyaga bingi, obutemu, obubbi n'emize emibi bigenda maaso mu nsi. So ebigambo bino bwe tuba tubiraba tetunyigizagala Katonda asaasidde ensi, abalungi n'ababi abatonyeseza enkuba, atuwa ekyokulya, azanye paati ye
tujja kuba twekwasiza bwerere. Bwe kino kyaleeta Yesu ku nsi gye twagala tutunuulire, twalaba Danyeri, Adamu ne Kaawa nga Mukama atadde mu lusuku Adeni, bazadde baffe abo bwe tulaba ne batuuka ne bali ekibala Mukama kye yabagaana. Era gwe musango gwe tulangibwa. Tetulowooza nti okuba Adamu yalya nti bya Adamu, no, ffenna tuvunaanyizibwa ku bibi ebyo Adamu jjajjaffe ne Kaawa be bazza. Omusango ogwo gwe baakola naawe oguvunaanyizibwako, kubanga ekibala kye baalya naffe baatuzaala nga bamaze okwonoona. So naffe okwonoona kuno kwe tulimu kwa kibala ekyo. Naye ate Mukama tayagala tusigale mu kwonoona, ayagala tufube okulaba nga tudda mu kitiibwa ekyasooka, tutandika okukola byalagira eby'omuwendo ebirungi, so okusigala mu bujeemu obutambulirwamu ennaku zino. Abantu bangi batambuliramu ne birabira ne Katonda yabatonda. Bwe kityo tulaba nga bakadde baffe abo bali ekibala era nga bajeema kubanga Mukama yabagamba obutalya ne bo ne balya. Naye bwe tulaba ebyava mu kibala ekyo, nga tugolaba ekyandikibwa ekyo Pawulo nga tugalaga mu Baluumi nti olw'okwonoona kwa Adamu okyo, nti olw'okwonoona kw'omuntu omu ffenna twayonoona olw'ekibi kya jjajjaffe Adamu. Katugende mu maaso. Olw'ekibi kya jjajjaffe Adamu ffenna twayonoona. Bwe twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era Mukama agamba ku lwa Adamu ffenna twakola ekibi. By one man sin entered into the world. Tulaba nga bwe tuba tukomyeko katono nnyo, tulaba nga Yesu Kristo Adamu amala okwonoona yakola ebyekisa n'amuwa ekyambalo eky'obutuukirivu. Tulaba Kayini ne Aberi abagamba okuwaayo ssaddaaka olw'okuggibwako ebibi byabwe. Byonna tulabira omulundi oguwedde saagala kubiddamu. Tulaba nga Aberi Kayini yatta muganda we, Ibulayimu bawaayo ssaddaaka. Tulaba enjiri emirembe n'emirembe ebuulirwa gye nabagambako omulundi oguwedde. So tulaba Ibulayimu n'abaana ba Isirayiri nga bamaze okuggyibwa mu nsi y'e Misiri, bali mu lugendo batambula, basinze ennyana. Mukama wali abawa amateeka 10, eno basinze ennyana. Ekyavaamu Musa bwe yajja musajja tunagamenyamu nga bagamba lwaki mmenya amateeka ga Mukama, n'akuba wansi n'agamenya. Naye Mukama yaddamu n'agamba nga tujja okulaba mu maaso awo, yaddamu n'amuwa ebiragiro ebyo 10, n'addamu n'abiwandika n'ebidirections yamuwa tugenda ziraba mu maaso awo, okwongera okutegeeza lwaki Yesu yajja mu nsi. Byesaagadde kuddamu nnyo twabyiga Ssabbiiti ewedde, olwakadde njagala kuyitamu speed sobola okulaba nga tutuuka ku kintu ky'ekyokuyiga kyonna okukola, kubanga budde tulina butono ate ebyokuyiga bye bingi. So tugagala kusinga ekyokuyiga ekyo tukimaliriza olwaleero, tuleme okukyongerayo ate omulundi oguddako kubanga tulina budde nga muyinza okulaba. Katugende mu maaso. Ekifo ekyo ekitukuvu twakiraba, abaakolebwanga emikolo egy'okuggyako abantu ebibi byabwe, olw'endiga ezaasalibwanga ne ssaddaaka ezaayobwangayo, olwo lujja lwa yeekaalu. Tulaba ekyoto ekyo ekyali mu lujja kwe baweerangayo ssaddaaka ne bookyeza ssaddaaka okwo, nabagamba akabonero k'amasavu, it is a symbol of sin, nga twalaba Mukama ng'agamba mu kitabo ky'Abaleevi abantu baleme okulya amasavu n'omusaayi, obulamu bw'ensolo, ate era n'amasavu, it was a symbol of sin. So bwe tugenda mu maaso tulaba ekyoto ekyo kwe baweerangayo ssaddaaka, ate ekyo kyali nga mu lujja lwa yeekaalu. Era zo directions zemulaba zonna Mukama agamba kabona baziteeko mu kitabo kyakuva, ebigambo ebyo byonna mu ebiri Mukama nga annyonnyola emikolo egirina okukolebwa olw'okuggyako ebibi by'omuntu. Ennyiriri muziraba sijja ziddamu, okusaako emikono omuntu n'ayatula ebibi ku nsolo, byonna Mukama yabiteekateeka okulaba nga bibeera process ey'okulaba nga omuntu aggyibwako ebibi. Naye emikono egyo yateeka ku ndiga eyo, it was a symbol, oba kaali kabonero ak'omwonoonyi okubanga ateeka ekibi. Kristo yabalirwa ekibi ky'omwonoonyi okulaba nga azikirizibwa. Baana bange engalo si kuggyibwako mpitambi za mubiri, naye okuggyibwako olw'omwoyo, okuzzibwamu omwoyo omujja, amakulu okulaga nti okulongoosebwa. Kyobala teyakuutanga ngalo nga tulaba wano abanaaba COVID-19 okulaba nga tabakwata si bwe yanaaba. Kale bwe tweyongera tulaba ekifo ekitukuvu ekisooka, ebyalimu byo tubiraba, emigaati egy'okulaga, ekikondo ky'ettabaaza omusanvu, emmeeza ey'obubaane. Emmeeza ey'obubaane tulaba nga mu Yokaana mu kitabo kyakubikulirwa agamba nti essala z'abatukuvu yevumba eddungi. Abantu ba Katonda nga zambukanga essala z'abatukuvu ze basaba mu kiseera kino, zambukanga evvumba eddungi mu maaso ga Katonda. Obubaane baayoteza mu ndagaano enkadde. Ettabaaza zino omusanvu, ekikondo ky'ettabaaza omusanvu, tulaba nga Mukama mu ssuula ey'okusatu agerajemya omusanvu gy'ekkanisa omusanvu, 7 churches, 7 generations ez'ekkanisa omusanvu. Mpozi tulaba emigaati gy'emmeeza egy'okulaga egyo gye mulaba egigenderebwa kuba ku olutaali eyo, oba emmeeza y'emigaati egy'okulaga. Emmeeza y'obubaane tugiraba nga mugiraba
tulaba obubaani obwo tugenda kuvaawo tugende mu kifo ekisinga obutukuvu njaga okutandika ekyokiga kyonnaku olwaleero olwakadde kubanga katutwala speed. Bwe tugenda mu kifo ekisinga obutukuvu tulaba essanduuko ey'endagaano era tugenda kubanga tutandika okusoma ebyawandiikibwa oluvannyuma okulaba essanduuko ey'endagaano tulabe ebyo byali mu ssanduuko ey'endagaano ebipande ebibiri omugo gwa Alooni ogwaloka n'ekibakuli ky'emmaanu waliwo ekinyusi ekikulu ekyali kirimu ebipande by'amayinja ebyo bibiri bali mu kifo ekisinga obutukuvu the most holy place. Katuyimireko katono bwe tusoma katuyimireko katono ekyamateeka 10 olunyolo olwokubiri tulaba nga Mukama agamba Musa nti genda oleete ebipande ebibiri eby'amayinja nteekeko ebigambo by'owomenya olubereberye. Bayibuli Mukama agamba and I will write on the tables the words that were in the first tables. Kwa tujukira Musa wasanga bana basiri nga bamenya nga basinze ennyana yamenya ebipande bino eby'amayinja n'amugamba nti ojja kukomawo nkuwe ebipande ebirala mbiwandiike which thou breakest byewamenya and thou shalt put them in the ark. Akutegerewo nnyo wakulu nnyo ojja biteeka wakati mu ssanduuke tukatugende mu maaso kyandikibwa ekiddako bw'amala biteeka wakati mu ssanduuke Mukama amaze omugamba bye tubiraba. Katuyimireko katono Yokaana 3:4 Bayibuli egamba Yokaana 3:4 whosoever committeth a sin muti buli akola ekibi transgresseth also the law amenye etteeka for sin is the transgression of the law. Ekibi kwe kumenya etteeka. Muganda nga mpuliriza omuntu yenna bw'akola ekibi amenya tteeka lya Katonda. Buli kibi kyolaba wansi w'enjuba kiyitibwa kumenya tteeka lya Katonda era teri muntu akola kibi wansi w'enjuba nga tamenya tteeka lya Katonda. Bwe tweyongerayo tulaba nga Bayibuli egamba mu Barumi 5:13 for until the law kutuusa ku tteeka sin was in the world ekibi kyali mu nsi but sin is not imputed when there is no law. Muli akagambo kano okutuusa ku tteeka ekibi kyali mu nsi naye ekibi tekiwalirwa watali tteeka kitegeeza waliwo amateeka ga biti bibiri waliwo ekibi etteeka eryaliwo ekibi okutuuka ku tteeka waliwo etteeka eryajja oluvannyuma lw'ekibi nabo n'etteeka eryaliwo bifo ekibi. Kyokka mu Barumi 4:15 agamba nti where no law is awatali tteeka there is no transgression tewabeera kwonoona. Kitegeeza waliwo etteeka eryajja oluvannyuma lw'okwonoona. Barumi 6 awaddako essuula eya 23 Bayibuli egamba for the wages of sin is death. Ekibi kimala okuyingira mu nsi okufa empeera y'ekibi nti abakola ekibi empeera yaabwe kufa si bulamu butaggwaawo. Kitegeeza waliwo ekibi nga tukyalikaawo katono waliwo ekibi ekyajja oluvannyuma lw'okumenya etteeka lya Katonda. Abantu bamenya etteeka lya Katonda ne wabaawo ekibi ate ekibi nga kimaze okubawo ne wabaawo etteeka eddala lirireetebwa. Wano abantu bangi bambi we baleme okutegeerera ebigambo bino eby'obulamu ne bakyanga ebintu bino eby'emirundi ebiri. Waliwo ekibi ekyajja waliwo etteeka eryajja ekibi nga kimaze okubaawo ate waliwo ekibi ekyasangawo waliwo etteeka ekibiri ekyasangawo. Katugende maaso n'ebigambo bino twongere okubiraba. Bayibuli eyongere ekibi kirwawula ne Katonda ekyovyasa Isaaya Bayibuli etugamba bulungi. Katugende maaso mu ssuula ya Isaaya eya 5:2 Bayibuli egamba but your iniquities have separated between you and your God. Tinaye butali butuukivu mubwawuddemu ne Katonda wammwe and your sins have hid his face from you that he will not hear. Nti obutali butuukivu waffe our sin, our transgression of the law, because sin is the transgression of the law. So olwobutali butuukivu bwaffe ekibi kyaffe kitwalwa ne Katonda okumenya kwaffe etteeka lya Katonda kutwawula ne Katonda. Katugende mu maaso tugenda kulaba ebigambo bino lwaki njogera ku tteeka abantu nga mubayigiriza ti amateeka gavaawo tuli mu kisa. Katugende mu maaso Bayibuli egamba bweti kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana naye nga tulina kusoma ya munaana Bayibuli etugamba bweti mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana nga tulina kugituukako essuula y'omukaaga olunyiriro 14 Bayibuli egamba for sin shall have no dominion over you. Ekibi tekibe mukama wammwe for ye are not under the law kuba temukyafugibwa tteeka but under grace ne muli wansi wa kisa. Wano tulabanga Mukama ate etteeka liringa Pawulo alisamba naye ate nga atugambye nti watali etteeka tewabeera kwonoona etteeka litumanyisa ekibi. Wano agambye nti ekibi tetukyafugibwa tteeka tufugibwa kisa. 15 kyavula tugamba what then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Bwekityo tukole ekibi kuba tukyali wansi wa tteeka wabula wansi wa kisa kitalo.
wano njala otegeere Oluganda ekigambo kino abawuliriza. Ekibi bwe kibeerawo oba bwe kikolebwa omenya tteeka, naye waliwo etteeka eryali omulabe eryali ekikoligo nga tewaali kisa nga weeriri, naye ekisa tukiraba nga Mukama bw'ajjawo etteeka lino waliwo ekisa ekyajja. Ekisa kino ekyajja nga kisembeza omuntu eri Kristo n'abeera nga wa ddembe. Bwe tuyongera Bayibuli egenda maaso n'egamba, Bayibuli egenda tukyalifugibwa tteeka, tufugibwa kisa, kati Mukama atugambye tetukola kibi lwakubanga tetukyafugibwa kisa. Efeso 2 olunyiriri olw'omunana Bayibuli kyevudde egamba, for by grace ye are saved through faith, twalokola lwa kisa olw'okuyita mu kukkiriza, and that not of yourself, tekwava gye tuli, it is the gift of God, kirabo kya Katonda, not of works, si kwa bikolwa, lest any man should boast, omuntu yenna alima okwenyumiriza. Bayibuli egenda twalokolebwa lwa kisa, so sirwa era lwa okuyita mu kukkiriza, tekwava gye tuli, kyekirabo kya Katonda, si lwa bikolwa bye tukola, naye olw'ekisa omuntu yenna aleme okwenyumiriza nti nze nkoze bulungi nnyo Mukama n'ansiima. Abooluganda ne bw'okwata etteeka lya Katonda n'otabba n'otata n'otayenda, Katonda kisa ye kikulokola ekusembeza gy'ali, kubanga n'obutuukirivu bwaffe butaliimu, era obutuukirivu bwa Kristo bwe busobola otusembeza amaaso ga Katonda okufuna okusaasirwa. Awatali butuukirivu bwa Kristo tumala biseera. Katugende mu maaso n'ebigambo bino. Bayibuli egenda maaso n'egamba, therefore by the deeds of the law, bwekityo olw'ebikolwa by'amateeka, there shall no flesh be justified in his sight. Teri muntu ajja kusalibwa kusaasibwa mu maaso ge olw'ebikolwa by'amateeka. For the law is the knowledge of sin. Kubanga etteeka litegeeza butegeeza kibi. Kino kitulaga nti etteeka ligamba nti tobbanga n'otabba n'olaga ebikolwa bingi ebyokukola ebyobutamenya tteeka ya Katonda kikuweesa butuukirivu. Nedda muganda wange awuliriza. Etteeka litulaga kibi nti ekyo kibi, naye okuleka ekibi olina kukireka nga Kristo yatudde mu ggwe mutima gwo. Ebikolwa by'oyinza okola bangi bakola ebikolwa by'amateeka bangi. N'atabba n'atayenda n'akuuma ssabbiiti n'ataseeza bifaananyi n'atazanya ku linnya lya Katonda, abazadde n'abawa ebitiibwa, naye nga Mukama tamusiima kubanga abikola, naye nga mu mutima Kristo si abikola mu ye. Katweyongereyo akadde katono katugende sipiidi olw'okubanga bwe tugenda maaso awo nga tuyimiriddeko Katonda mu kitabo ky'Abalumi essula ey'omunaana. Bayibuli egamba ebigambo bino eno olunyiriri lwa 3 n'olwokuna. For what the law could not do, omuntu amala okwonoona etteeka kye litayinza kukola, for that in it was weak through the flesh, kubanga lyanafu okuyita mu mubiri. God sending his own son, Mukama n'asindika omwana we, in the likeness of the sinful flesh, mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi guno. And for sin, era olw'ekibi, condemned the sin in the flesh, n'anenya ekibi okuyita mu mubiri. Yesu Kristo yawangula ekibi ng'ayambadde mubiri guno gutwambadde. Etteeka kyayinza kuyamba muntu nga maze okwonoona, etteeka lwaki teryasobola kuyamba muntu? Omuntu oyinza okwebuuza oba etteeka terisobola kwenyamba lwaki kati lingasa? Kyetayinza kukola okuyamba omuntu nga maze okwonoona, ensonga y'eno. For sin agamba nti in the likeness of the flesh, and for sin condemned the sin in the flesh, olw'ekibi n'anenya ekibi okuyita mubiri, that the righteousness of the law, bwekityo obutuukirivu bw'etteeka, might be fulfilled in us, obusobola okutuukirira mu ffe, who walk not after the flesh, batambula kugoberera mubiri, but after the spirit, nti naye batambula okugoberera omwoyo. Nti omuntu bw'amala okwonoona, etteeka li tekyasobola muyamba, kuba etteeka lyegamba don't do this, do this. Naye ng'eryo libigamba omuntu omutuukivu, kubanga etteeka ttukuvu, etteeka lya mwoyo, ligamba abantu alina omwoyo wa Katonda abatannaba kwonoona. Kakati omuntu amala okwonoona yali takyasobola kuyambibwa tteeka lyafuuka erinafu okuyita mu mubiri gw'omuntu nga likyasobola kumuyamba, li beyond repair. Yesu Kristo n'ayambala omubiri gw'obuntu n'ajja n'anenya ekibi okuyita mu mubiri. Bwekityo obutuukivu bw'etteeka liri erikyawa ekibi nga Kristo wa mwoyo ate mutuukirivu n'etteeka ttukuvu, nesobola okuba nga Kristo asobola okunenya ekibi, naffe tusobola okuba nga obutuukivu bw'etteeka butuukira mu ffe. Batatambula kugoberera mubiri naye bagoberera omwoyo. Lwaki ngamba nti abagoberera omwoyo? Tugende maaso ku kyawandiikibwa ekiddako. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kya Isaaya 42:21, for the Lord is well pleased of his righteousness' sake, he will magnify the law and make it honorable. Ti Mukama yasiima olw'obutuukirivu bwe, ajja kukuza etteeka n'okulisaamu ekitiibwa. Katonda mutuukirivu, etteeka ttukuvu. Balumi 7:14 Bayibuli egamba, for we know that the law is spiritual, tumanyi nti etteeka lya mwoyo, but I am carnal, sold under sin. Naye nze ndi wa mubiri, natugibwa okufugibwa ekibi. Kino kitulaga ki abooluganda abawuliriza? Nti etteeka lya mwoyo, omuntu bwe yafuuka ow'omubiri lyali beyond okumuyamba, kubanga ddyo lya mwoyo.
Yesu Kristo kiyava ajja n'asobola okutukolera emirimu gye lyali libanja okufa kwa lyali ligamba nti fa kubanga oyonoonye. Don't do this, if you do this you will die. So Mukama anajja n'akola emirimu egyo n'asasula omutango. Bwe yajja okusasula omutango teyajjawo kinenya kibi no. Naye n'amala okuyamba obutuukirivu bwa Kristo busobola okutuukirira mu ffe, sobola okubanga tuddamu okutambulira mu butuukirivu bw'etteeka olwa Kristo so si ku lwaffe. Kyova agambye, for we know that the law is spiritual but I am carnal, sold under sin. Natundibwa okufugibwa ekibi. Naye Kristo bw'ajja n'asobola okututikulako obufuge bw'ekibi, tusobola okuddamu okukuuma etteeka lya Katonda ery'omwoyo, kubanga ffe tufuuse ab'omwoyo. Katugende maaso ngera bawuli amateeka g'ebiti ebiri maaso awe tulaga kubanga abamu tebasobola nabategera njawulo y'amateeka gano ag'emirundi ebiri. Kitabo ky'Abaluumi essuula y'okusatu mu Bayibuli egamba, do we then make void the law through faith? Nti olw'okukkiriza tujjawo etteeka, God forbid kitalo, ye establish the law. Nedda tunyweza linyweze nti olw'okukkiriza kwe tuba tulina tetusobola kujjawo etteeka lya Katonda. Naye kubanga tulina okukkiriza kungi etteeka tunyweza linyweze. Olw'okukkiriza kutulina eri Katonda tetujjawo tteeka wabula tunyweza linyweze. Muganda nga tweyongerayo katono mu maaso okukyandikibwa ekiddako, olw'okukkiriza tetujjawo tteeka wabula katambika etujja okulaba kawo katono nnyo tusobole okweyongerayo. Katugende mu maaso nga tulina kukalaba musanvu Baluumi 12 Bayibuli egamba, wherefore the law is holy, wekite etteeka ttukuvu, and the commandment is holy, n'ekiragiro kitukuvu, and just and good, kituukirivu era kirungi. Katonda aba mutukuvu, for God is holy, and if the law is holy, and if the commandment is holy, and it is just and good, can anything which is holy be ended? Katonda omutukuvu bw'abanga yajja ku nsi n'abanga mutukuvu ayinza okukomya ebitukuvu? Sisuubira. Bw'akomya ebitukuvu kitegeeza akomya butuukirivu bwe. Bw'abanga etteeka ttukuvu abantu bayigiza nti etteeka lyavaawo, naye obuzibu obuli mu nsi muno abantu tebawula amateeka ga biti bibiri. Bagatta amateeka ag'emikolo n'amateeka ag'empisa. Moral law and ceremonial law. Katonda yawandiika moral law, Musa n'awandiika ceremonial law. Katugende mu maaso tugenda kubituukako ebigambo ebyo. Bayibuli egamba bati mu Baluumi 7:13, was then that which is good, bwekiti ekirungi oba etteeka ttukuvu kiragiro kitukuvu kirungi, ekyo ekirungi made death unto me, kyankolera kufuba kyafuka kufa gye ndi? God forbid kitalo. But sin that it might appear sin, ekibi olw'etteeka kisobola okuba nga kirabika nga kibi, working death in me, ekikola okufa mu nze ekyo ekibi, by which is good, olwo olw'ekirungi, that sin by the commandment might become exceeding sinful, nti olw'ekiragiro ekibi kyongera okulabika nga kibi olw'etteeka ligamba nti okubba kibi, ekibi kisobola okuba nga kyanikibwa. Ekiteeka ddungi kuba litulaga ekibi ne likyanika tusobola okukitegeera. Katwengere muganda wange n'ebigambo bino eno awuliriza. 7:12 kyavudde agamba bwe kityo kaakano Baluumi 7:12, there is therefore no condemnation to them which walk not after which are in Jesus Christ, who walk not after the flesh but after the spirit. Tebekyo tebakyaliko kyakunenyezebwa bali mu Kristo Yesu. Batambula kugobera mubiri n'abagoberera omwoyo. Tubaze okulaba the law is spiritual. Paulo ng'agamba mu 7:14 Abaluumi, for we know that the law is spiritual but I am carnal. Bwekyo agamba nti abo batakyaliko kyakunenyezebwa abali mu Kristo Yesu tebatambula kugobera mubiri n'abagoberera mwoyo. Omwoyo gwe bagoberera alina n'etteeka ery'omwoyo. There is a spiritual law and a law of carnal mind. So ceremonial law is a law of carnal mind. Nga Paulo watugamba. Moral law etteeka ery'empisa. Don't do this, do this. It is a spiritual law because God hates sin. Katonda akyawa ekibi. Katugende mu maaso. 7:12 katugende mu maaso sebo. Bayibuli tulabanga Mukama 3:21 ayambaza Adamu ne Kaawa ekyambalo already badindi ngamba bamaze okuwayo saddaaka. Katugende ku kyokuyiga ekiddako ebyo twamaze okubiraba, katulabe ekyandikibwa ekiddako. Katusomeko ebigambo ebiri awo mu kyamateeka 3:24 paka 26 Bayibuli egamba bweti. And it came to pass olwatuuka when Moses had made an end of writing the words of the law in the book. Musa amaze okukomekeza okuwandika ebigambo by'etteeka mu kitabo. Until they were finished, okutuusa ebyamalirizibwa. That Moses
commanded the Levites, Musa n'alagira Abaleevi, which bear the ark of the commandment of the Lord, abaswa essanduuko ya Mukama ey'endagaano, saying ng'agamba bw'ati, tugende maaso. Ng'amaze okuwandiika ebigambo biri eby'amateeka mu kitabo, yagamba bw'ati, 3:26 eky'amateeka. Take this book of the law, mutwale ekitabo kino eky'amateeka, and put it in the ark, in the side. Mutwale kino ekitabo ky'amateeka ky'empandiise mukiteeke in the side mu mabbali of the ark ag'essanduuko of the covenant of the Lord, ag'essanduuko ya Mukama ey'endagaano, our God Katonda waffe, that it might be there for a witness. Lisobola okubeera gyeri omujulirwa against the aboolekedde. Wano waliwo challenge. Mukama agambye Musa amaze okuwandiika. Musa agamba Baleevi ekitabo ky'enda mpandiise kino eky'amateeka mukitwale mukiteeke emabbali w'essanduuko ya Mukama ey'endagaano, kibeere gye muli omujulirwa against aboolekedde, kibeere omulabe wammwe. Ceremonial yali ng'omulabe eri omwana w'omuntu. Bwe tuddagenda maaso Bayibuli egamba bw'eti, olunyiriri oluddako agamba bw'ati Mukama nga Mukama agamba Musa tumaze okulaba nga wandiika ebigambo by'etteeka abagamba bana b'Abayisirayiri Abaleevi abasitula essanduuko ya Mukama babiteeke emabbali w'essanduuke. Kali Mukama ng'amaze okuwandiika ebigambo by'amateeka ku bipande, ye yagamba atya Musa, agamba awo lwatuuka and I write on the tables the words that were in the first table which thou breakest. Ninja kuandika ebigambo by'amateeka ebyali ku bipande ebyasooka bye wamenya, and thou shalt put them in the ark. Musa agambye muteeke emabbali w'essanduuke, Mukama agamba muteeke mu ssanduuke munda. Wano waliwo amateeka ga biti bibiri, waliwo agateeka emabbali w'essanduuke n'agateekebwa mu ssanduuke munda. Katugende maaso tulabe ebigambo ebyo, tulabe ebigambo bino ebikulu Mukama bye yakola. Awo wali explanation gye yaga tulabe. Essanduuke ye Abaleevi gye baasitulanga bw'oti bwe yafaanananga. Tulabanga munda Mukama gawandiise, tuddeyo katono, Mukama gawandiise ge bayita mororo. Ago gemulaba. Iyo ye mororo ebipande ebiri ebyamayinja ebiraga omuntu tokola bwoti kino kibi kino kyaba kino nkyagala. Musa ge yawandiika bagateeka ali mabbali ku misituliro emabbali w'essanduuke mu kitabo. Kano tulaba ebiti by'amateeka ag'emirundi ebiri. Wembadde mbasomera Pawulo mujja musanga gamba nti amateeka yali mulabe, kyali kikoligo, mugende amateeka gaali gaddembe, mateeka malungi nga taagawaana. Pawulo aba tawunze. Naye Pawulo kyaba akulaga abakwawula amateeka g'ebiti ebiri. Musa ge yawandiika n'ateeka mabbali w'essanduuke ne Mukama gawandiika. Muganda nga tugende mu maaso n'ebigambo binene. Bwe tugenda ku bunyiro oluddako, Bayibuli egamba bweti bwe tubadde tusoma. Musa agambye muteeke ebigambo by'amateeka bino by'empandiise ku bitabo ku mizingo oba mu kitabo, mubiteeke emabbali w'essanduuke, to be a witness against thee, mu kyamateeka 3:26. Naye mulabe Bakolosayi 2:14. Tugeraganye Pawulo n'ekyamateeka Musa bonna nga bawandiika. Pawulo agambye and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord, emabbali w'essanduuko ya Mukama ey'endagaano, to be there for that it might be there for a witness against thee, abeere omulaba aboolekedde. Pawulo Bakolosayi ayogera ebigambo bineno, blotting out the handwriting of the ordinances, ng'asimulawo ebiwandiiko eby'ebiragiro, that was against us, ebyali bitwolekedde. Bino Musa bye yawandiika byali byolekedde omwana w'omuntu, which was contrary to us, byali bikubagana naffe, and took it out of the nabijja mu kkubo, nailing it on his cross, ng'abikomera ku musaalaba gwe. Mukama tulaba nga Musa gawandiika gajjibwawo. Pawulo agamba nti bagakomera ku musaalaba. Gegala mateeka aga ssaddaaka n'ebiringa ebyo waayo kino osobola okugibwako ebibi. Naye gano Mukama gawandiise tetugalaba gajjibwawo, era Musa ge yagamba gali ge yawandiika abeere omulaba aboolekedde. Gano Mukama gawandiise agamba nti Pawulo naye amala n'agamba wano kuga Musa agaali omulabe nti yajjawo omulabe oyo yali atwolekedde Musa ge yawandiika mu bitabo n'amukomera ku musaalaba gwe. Abo abasumba babuliza abantu, era njagala abantu mbanywera ebiga bino nga bandabako ndowooza nga tuggyeko ebifaananyi bino. Wano abasumba babuliza abantu babagamba nti amateeka gaavaawo tuli mu kisa, ne batabaawulira tteeka ki eryavaawo na tteeka ki eririwo. Mukama ajjawo ceremonial laws n'alekawo mororo, kubanga ceremonial was written by Moses and it was a witness against us. But the moral law was written by God himself, and it is a law of liberty. The moral law, the royal law, the everlasting, the law of righteousness, the spiritual law.
It is everlasting as God is throne. Kambabuleko ekigambo kino. Singa etteeka lyali lyakuvaawo lyali linenya omuntu w'ekibi, Yesu yalifudde ku musalaba. But the death of Christ is the convincing everlasting argument that his law is everlasting as his throne. Okufa kwa Kristo yekyongera okukakasa bwe bukakafu obutamenyeka nti etteeka lye terivaawo emirembe n'emirembe lyakubeerawo nga entebe ye bwewangaala. Naye lino erya Musa eryawandiikibwa ku bipapula lyeryo Yesu lyakomera ku musalaba Pawulo lyayogerako, eryalimu okulya n'okunywa, omuntu okugibwako ebiri Abakolosaayi 2 akyankalanya nnyo abantu n'ababuzaabuza kutegeera ebigambo bino. Naye nga biri plain senga omuntu awaayo omwoyo okuyiga ebigambo bino. Abantu bakyawa sabbiiti era abantu basinga amateeka omwenda bagaagala. Tobba toyenda kwagali against their desires. Naye ate girire y'Omukama erigamba nti sabbiiti gikuume kubanga terimukwata akateeke katale wasinga ofunira ssente ze, ng'agamba nti eryo tuli mu kisa lyavaawo. Ekabi akanene bwe kali baganda bange abawuliriza. Sitandi waayisaawo okulaba ng'asuula abantu. Bwe tugenda ku ky'okuyigga ku kyawandiikibwa ekidda ku Bayibuli egaba bigambo bino eno, katweyongereyo katono. Tumaze okulaba etteeka eryavaawo. Amajagala amaloboozi awo ganzanyire muganda wange kayimba ako. Ne musaawa mubeera muwesaawa naye guno omwaka okujja gw'abaana ba Mukama. Amasabo gagenda kkalira, bantu bangi bagenda kulokoka, ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula. Malwaliro gagenda kkalira, agenda kuwonya buli ekikuluma, n'abalina sirimu bambi muwonye bw'ayogera Katonda. Nze mumanyi sogeza Katonda, bano abamwogeza ebyakajjanjabi. Malwaliro gagenda kkalira. Ekyandikibwa ekyo mbadde nkyagala tusome. Tuwulidde ebigambo ebivuddeyo nti amalwaliro gagenda kkalira. Njagala tujjukire ebigambo bino bwe byayimbira oluyimba olwo. Njagala tuzuukuke baganda bange abafollowing abantu abatubuzaabuza. Oluyimba luno siwuleese kwagala kulaba nga nkola ataaka ku muntu yenna, nno njagadde mbagireyo ebigambo bino. Bukyanga bayimba nti amalwaliro gagenda kkalira katweyongeddeko ne COVID-19. Abantu bongera kubeera mu mbeera mbi. Basuubiza abantu emirembe n'okugaggawala ebyobulimba. Bya bulimba muganda wange awuliriza. Njagala tuddeyo katono nnyo wali kyandikibwa kitubuuse muganda wange. Tukiddeyo nga twakava ku luyimba olwo. Weewo. Bayibuli egaba bigambo bino eno katusome ekyawandiikibwa ekyo. Mukama ng'alaga ku bannabbi akadde katutwala naye nja kuwanguwa. Kyandikibwa ekiddako ekyo kigambye oluyimba olwo nga luwedde agambye amalwaliro gagenda kkalira, abantu bangi bagenda kwatula, abantu bangi bagambye balokose. Naye mulire ekigambo kino Mukama kyagamba mu kitabo ky'amateeka 18:22. When a prophet speaketh in the Lord, omusajja agambye ndize soogeza Katonda nga bamwogeza ebyakajjanja. Amakulu yabijje mu kamwa ka Mukama agambye nti amalwaliro gagenda kkalira, abantu bangi bagenda kulokoka. Agambye nti when a prophet speaketh in the name of the Lord, nabbi ayogera mu linnya lya Mukama. If the thing follow not, ekintu ekitabaawo nolo come to pass yadde okutuukirira, that is not the thing which the Lord has spoken. Ekyo ekintu Mukama si yakyogedde. But a prophet has spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Temumweraliikirira. But the prophet which shall presume to speak a word which I have not commanded him to speak shall die. Kyanaku nnyo. Kyanaku nnyo walukyalikako nnyo nga tunaba kuvaawo. Bayibuli Mukama agambye nti nabbi yenna kasita ayogera ekintu ekitatuukirira tekivudde mu kamwa ka Mukama. Temumweraliikiriranga, tekivudde liye. Naye bukyanga bagamba nti amalwaliro gagenda kkalira, mugende mulago mulabe ekiriyo. Bukyanga agamba nti mugenda kugaggawala, teri mwaka guyingira mutagamba nti mugenda kufuna ssente. Guno omwaka gwali guyingira basuubiza abantu ensi n'eggulu. Bannabbi bangi abagolokoka ne bagamba nti buli mwagenda kugaggawala, mugenda kufuna ebirungi bingi. Nsaba tukomye ku screen osobole okuba nga abantu bandabako mbabuli ebigambo binene. Abantu tulaba nga omwaka gwali guyingira, Namboole yajjuza n'ebifo ebirala byonna byajjuza, ne bagamba abantu tebagenda kugaggawala, tebagenda kusigala kyekimu. Ne bagamba nti ensi egenda kuba n'emirembe Uganda omwaka guno gwe tulimu. Naye okubonaabona okuli mu nsi abantu bali mu kalantiini, abantu bali waka babaggalidde, si kuba gavumenti nti ebajeeza naye mbalaga ekigenda maaso.
nti abantu baggalidde naye emirembe gye babasuubiza gye mulimu ndowooza. Ne Mukama agambe nti omuntu yenna kasabegera mu linnya lya Mukama ekyo nekiratuukirira temumutyanga tekivudde gyali. Katusome ebigambo biri mu kitabo baganda banga abankubira amasimu nsooke mu nsaasire. Mu kitabo kya Mukama yadde agambye nti omuntu ayogera ekintu ekituukirira agenda kufa. Tusooke tukomekaawo sebo katono nnyo osobola okomya ku screen naye ekigambo kyaga osomera abooluganda bano eno ekigambo kino kiri mu kitabo kya Mubuulizi essuula oba mu luzungu sokukozesa Ecclesiastes bwetyo mu Lungereza bwe kiri essuula ey'omunaana olunyiriri weewaawo wano ntuuseewo. Mubuulizi 8 olunyiriri lwa 11 Bayibuli egamba bweti agamba bwati because sentence against evil work is not executed speedily nti kubanga omusango eri ekikolwa ekibi tegubawo mangu. Therefore the heart of the son of man is fully set in them to do evil. Bwekityo omutima gw'abaana b'abantu ne gubanywerera mu kukola obubi. Kubanga Mukama yagamba nti nabbi wayogera ebigambo ebituukirira ajja kufa bw'alagula ebyobulimba n'atafa abantu banywera ne bagamba nti no kitegeeza Mukama talina buzibu kati it's okay. Naye abantu balimba mu linnya lya Mukama naye Mukama agenda omusango gulwawo naye nga gujja kubaawo tebakulimba. Mukama ajja zikiriza abantu alina emirimu emirimba. Bayibuli egamba nti Mukama akyawa ebintu 6 wawo 5 wawo 6 akamwa akwogera ebigambo ebyobulimba emingalo eziyinja eziwa omusayo gw'obwereere n'ebirala bingi nnyo. Naye okulimba Mukama akukyawa emimu emirimba gya muzizo eri Mukama kubanga omuntu ayagala ofune ssente agaggawale balimba abantu. Katugende mu maaso sebo olwakadde katutwalaganya sobola okulanga tusome ebigambo ebyo ebiddako. Kyandikibwa ekiddako kiri mu kitabo kya Yeremiya 5 onyirwa 20 Bayibuli egamba bweti 30. A wonderful and horrible thing is committed in the land. Ekigambo ekyentiisa era ekibi kikolebwa mu nsi. The prophets prophesy falsely. Bana bibalagula bya bulimba. The priests bear rule by their means. Nti bannabbi bawa ebiragiro mu olw'engeri zaabwe omusajja n'ateekawo ekintu nga ne Mukama si yakyogera n'akiteekawo because of his own means. And my people love to have it so. N'abantu bange bagala kibeere bwe kityo. And what will ye do in the end thereof? Naye abantu abalimbi abantu ba Katonda mulikola ki ku nkomero y'ebintu ebyo? Mukama agenda ekintu eky'entiisa kigenze mu nsi abantu balagula bya bulimba mu linnya lya Mukama. Naye abantu ba Katonda abalimbiddwa n'abo bakozi ebyomuzizo balimba balikola ki ku nkomero y'ebiro by'ebintu bino bimaze okukola. Katugende maaso tusome ekyandikibwa ekiddako. Ebigambo bino biwanvu ne basimaze olwaliro biriggwayo olala. Bayibuli egamba bweti ekirimbisa abantu bano maaso ga Katonda ba Mukama akyawa obulimba ate etteeka ligamba tolimbanga. 2:9 Bayibuli egamba bweti the law is no more. Her prophets shall also find no visions from the Lord. Tikasaba nga tiwali teeka nga liweddewo nga abantu abayise bannabbi tebakkiriza teeka lya Katonda. Mukama agenda tasobola bawa kuwolesebwa kwa bulimba kubafuna. Balina bagandi Mukama yalaze mpulidde nnyo waliwo nabbi atulimba nti COVID-19 yamulaba nga ajja naye n'atya okwogera nti tebajja kumukkiriza. Bya bulimba. Abantu bagadde okulya show n'okubba show nga balimba ensi. Naye Mukama agambye nti kubadde Mukama si yabadde okwolesebwa. Ebigambo bye bagamba bya bulimba temubiwuliriza kubanga tebalina tteeka lya Katonda. Where there is no law, God cannot give anyone vision because God loves his law. Without obedience to his law, he cannot give you his visions. His spirit cannot be on anyone who disobeys his law. Katugende maaso n'ekyandikibwa ekiddako. Bayibuli egenda maaso n'egaba ebigambo bino. Yeremiya 4:10. Then said I, bwetyo ne ngamba Mukama yagamba, Lord God, Mukama Katonda, surely thou hast greatly deceived these people. Ndi abantu abalimbye abantu ba Yerusalemu, saying ye shall have peace, ngaga mujja kuba n'emirembe, whereas the sword reacheth unto the soul. Naye nga ekitala n'okufa kuli ku bantu bagenda maaso bafa baga mugenda kuba bulungi, obwavu bweyongedde mu bantu baga mugenda kugaggawala. Leeta ky'olina osobola okufuna. Obulimba bwe butuddaawo. Yeremiya 6:14 kyavudde agamba, they have healed the heart of my people, the heart of the daughter of my people slightly. Tibanyeza kimundu kya muwala w'abantu bange kungulu, saying peace peace, nga bagamba nti mirembe mirembe, where there is no peace, nga tewali mirembe.
mirembe wegiri mukama atuwadde mebane emirembe naye ekyamazima n'ensi naye eraba nti tuli ku bunkenke naye basuubiza mirembe basuubiza omwaka ogw'emirembe naye ennaku gye tulaba mu kiseera kino tebabuli kulimbanga nti ensi eno ginafuniramu emirembe kukaaba na kubonabona twakafuna covid-19 tebakwewuunyisa nga aliwo ekirwadde ekirala ekibaluseewo sona ekyandikibwa ekiddako tukirabe bayibuli egenda maaso negamba omusajja ono yagala tuwulize amaloboozi ge katono nnyo atuddeyo katono nnyo okay kale kankomekaawo naye yagamba ebigambo bino kambyoko tusodefuna abaddeozi tufunye yagambye nti do we then make void the law omusajja agambye nti njaga kutulaga ekisenge etteeka amaanyi bwe libateeka waliwo ekibasiri kisinga amaanyi kwe kukkiriza okutula mu muntu naye Baluumi essula 3:3 mu Bayibuli egamba nti do we then make void the law through faith okkiriza tekujjawo tteeka God forbid kitalo ye establish the law teeka tunyweza linyweze okukkiriza tekujjawo tteeka lya Katonda kunyweza linyweze mulisinga akera nagandi tteeka lyavaawo kubanga ffe tulina nnyo okukkiriza kungi Mukama agambye omuntu aba n'okukkiriza okungi anyweza tteeka lya Katonda so si kulijjawo naye ono wansi osoma ekyandikibwa mu Baluumi 10 Pawulo yomu agamba for if they which are in the law wekyo bwe bana bali mu tteeka be heirs bebeera abasika faith is made void okukkiriza kubeera tekulina makulu and the promise is made of none effect n'okukkiriza n'ekisuubizo kifuuka ekitalina makulu wano we waliyo ekyokulabirako wali waggulu Pawulo agambye tetteeka wetubanga tulina okukkiriza tunyweza linyweze naye ono wansi nagamba ate wobeera n'okukkiriza wobeera n'etteeka okukkiriza kuba tekulina makulu amakulu mu byo nti wano waliwo etteeka erya ceremonial wansi waggulu waliwo etteeka erya moro so kitegeeza nti mororo yeeyo gye tulina okunyweza olw'okukkiriza then ceremonial faith yokka yena okutemba kuba tumanyi Kristo yagenda kifo ekisinga obutukuvu atuwolereza then ceremonial laws olw'okukkiriza Kristo saddaaka ye etuyamba tetwetagisa kuwaayo saddaaka n'ebiringa ebyo that is the law which is not necessary faith only is necessary but moral law is essential and we must obey God's 10 commandments. Thou shalt not kill, thou shalt do no murder, thou shalt not bow down to images, have no other gods before me, remember the Sabbath day to keep it holy. All those are God's 10 commandments and they are important to any so-called Christian. To any Christian, anybody who believes in Jesus Christ, he must obey the 10 commandments. Without obeying obedience to them, we will not enter the heaven. God will not take you in the new earth prepared for those who are only obedient. If you are disobedient, you will not be in that promised land. Katugende maaso muganda wange nga natera okumaliriza ebigambo bino. Bible egenda maaso negamba ebigambo bino. Atukomeka Malaki 2:7-8. For the priest's lips should keep knowledge. Emwa gya kabona gino oba mubulizi wengi gina kubanga gikuuma ebyamagezi. And they should seek the law at his mouth. Omuntu yena wabanga anonye etteeka lya Katonda ng'awuliriza ebigambo byabigera alina kulijja ku mimwa gya mubulizi wa njiri. For he is the messenger of the Lord of hosts. Kubanga omubulizi w'enjiri aba mubaka wa Katonda omuyinza w'ebintu byonna omukulu wa byonna. So singa nabbi ajja n'agamba nti etteeka lirina makulu si nabbi wa Katonda si mubulizi wa Katonda. Be batuma ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abefaananya abayizi abakristo naye nga sibo nga batugamba Kolinso ekyokubiri essula 14:13. Batugenda maaso Malaki wansi olunyiriri olusembayo olw'omunaana Bayibuli egamba bweti agamba nti but ye are departed out of the way ne muvudde mu kkubo. Ye have caused many to stumble at the law. Timuletedde bangi okwesitala ku tteeka basumba abawuliriza era abandaba mu kiseera kino. Bangi manyi bandaba. Naye olw'okugamba nti etteeka lyava tuli mu kisa ne musambira etteeka lya Mukama. Mukama agaye muletedde bangi okwesitala. Obwenzi bukyovala bungi mu makanisa era bubbi bungi. Abantu abanyaga ne bagamba basuubiza ensi n'eggulu naye nga babba bubbi. Kubanga etteeka lya Mukama balisambye eri tewakyali alina nsonyi. Katugende maaso n'ekyandikibwa ekiddako. Emwe gya Katonda gy'ati gyogera tteeka lya Katonda tavudde eri Katonda. Bayibuli egenda maaso n'egamba ebigambo bino yabafundikira olwakadde. To the law and to the testimony, today take n'obujulirwa Isaaya 8:19. Today take n'obujulirwa. If they speak not according to this word, what boganga ekigambo kino wekiri? It is because there is no law in them, there is no light in them. Tegeza tiwali musana mu bo. Amos quoting Amos naye kiri Isaaya 8:19. Today take n'obujulirwa. Webate boganga ekigambo ekyo wekiri. Temuli musana mu bannabbi abo n'abasumba abo babalimba. Bagana gino bigambo mbyogera ntya Katonda.
omuntu yenna kasitaga neteeka lyavaawo aba ayagala kwendera ku mukazi wo, aba ayagala kubba kunyaga, aba ayagala kukola bikolobero kubanga ayagala kwefuula wa ddembe. Nekineewuunyisa nga waliwo omusumba gwe sijja kwogera yagoba mukazi we lwakwenda kuwa chapati naye nga bamwe batugamba tuli mu kisa amateeka gavaawo. Lwaki yabeka mukazi we yanze kuwa chapati kubanga tuli mu kisa? Bw'osanga omuntu nga BTV lwaki tumuleka kuba tuli mu kisa? Lwaki esabbiiti bwetuuka olunaku olw'omusanvu nga ntubagamba tuli mu kisa? Amateeka amalayo gajja nagamba ne tobba totta toyenda. Sabbiiti bwetuuka tuli mu kisa. Bible egenda maaso negamba then he said Mukama tumaze okusomawo katugende maaso kubanga kadde katono bawunyeze kimundu ky'abantu bange kungulu. Bible egenda maaso negamba naye okyandika kinyaga tutuukeko sobola okulaba nga nfundika ebigambo bino olwakadde kwanda bakaweddeyo. Bible egenda maaso negamba bweti that this is a rebellious people, bano bantu bajeemu, lying children, abaana balimba, children that that will not hear the law of the Lord, abantu batagenda wulira tteeka lya Katonda, which said to the seers, abagamba bannabbi abalabi baabwe, si nno nti temutulabira, and to the prophets ne bannabbi, prophesy not us right things, temutulagula bintu by'amazima, speak unto us smooth things, mwogere ebintu ebiweweevu, prophesy deceits, mulagule ebyobulimba. Olwo kyandikwa ekiddako wansi katono nnyo katukisome nga wakava ku ekyo kyenva okusoma ekyokubiri, kigamba bwe kiti, get ye out of the way, muve mu kkubo, turn aside of the path, muve mu kkubo, cause the Holy One of Israel to cease before us. Muleetere omutukuvu wa Isirayiri okuva mu ffe. Naatera okumaliza ebigambo bino katugende maaso. Dakiika nsigaza ntono naye katugende maaso. Yeremiya 14:15 kyavudde agamba, Mukama kyava ayogera bw'ati ebya bannabbi abalagula mu linnya lyange, so saabatuma, naye ne boogera nti ekitala n'enjala tebiriba mu nsi eno. Abannabbi abagamba nti emirembe gigenda beera mu Uganda naye ng'ennaku yeeyongera. Mujja labe birungi naye